abasirikale baffe be bakuuma wano. How come sawa musanvu gw'ekiro bino ebintu bifulumye bitya? So they managed ne bakwatako omulala n'adduka. Charles Chemongezi ngono asikali wa kampuni ekola Nigina emanyiddwa nga Pedro Shoe wamu ne munne Modinga David be bakwatiddwa poliisi y'e Kawempe Katale nga kiteberezebwa nti baludde nga babba Nigina nga ku luno bakwatiddwa n'ensawo 3. Sam Alia ngono ye manager wa kampuni eno agamba nti baludde nga babala ebitabo wabula nga bali mu loosi kyokka ng'ebyokwerinda by'amaanyi era nga beebuuza engatto we ziyita okutuusa lwe baakutte David era n'alumiriza asikaali nti yeyamulagidde amuyambeko. Saul 15 times emitwalo 22 per sack is worth millions of money. So tubadde twebuuza security is there, fences twazizimbira ddala mpaka waggulu w'otunulamu tolabe nga twesobola okuyita. So we are really surprised how the shoes are going out. Asikali ebyokubba engatta abyegaanyi wadde nga David abadde amulumiriza. Katasikali lwaki weegaana? Asikali twali tutunzeko engatto ssaawa 5 z'ekyomusanvu gw'ekiro. Madam, what I can tell you, this is my colleague, we are working together with him. He's a private guard. But when the boss came at around 11, he came at around 11. I opened for him a gate, I went open for the upper gate. For him it was down the gate. This one was down the gate. So he told me, you gonna open what? The boss. I opened the boss up. When I was coming from there, I found for him it's not what? It's not there. Akola ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi eno Matovu Sophie asabye abantu okwegendereza ennyo abakozi bye bakozesa era n'ategeeza nti amangu ddala ng'okunoonyereza kuwedde bano baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Wajje bava ate balina okuteekawo abakuumi bebeekakasa nti nno si babbi. Ereza okunaaba nga kuwedde tujja kubatwala mu kooti bavunaanyizibwe ng'amateeka bwe gagamba. Ku Lwabukedde TV ndi Aida Nakkazi. No, it was 5 people. No. Where did they pass? Those walls are up. They passed through the gate.